Shona sasa uzitandika ngambuza kasuku. Kasuku olyotya. Wasuze bulungi. Andi kati yalina omupiira. Omupiira guli mu ngalo ze. Okulekanga tokkiriza. Naye wobanga oli muntu akkiriza ngo olabira wala. Ayina omupiira. Omupiira guli mu ngalo za. Asobola okugamba nti omupiira kangu abyemu gumansukire kabalala oba kagukome mu group entonotono nga yabadde agamba. Namenya n'abagenda okutandika okusokoza lyako. Lwaki ekintu kyabakubye wala ekyokumenya kisobola batakuba wala nga abagenze eri gye babaweeredde ate bwe mugenda kubeera ewasemba buli muntu aba n'abalwana bwe kiri ate kati yogedde abasajja abalwana ne Kasuku bebo be yagenda nabo ogwasooka n'ogwokubiri ne puzzle yayinza okuba nga alaba yakoze bulungi ne kufa abadde bamanyi background size nenkolaga naye ne Kenzo ne Bebe Cool twabedde ddala omuntu munnanfuuzi yakoze obubi omuntu munnanfuusi ow'enkwe kubanga bano abantu babadde bakukwatako nga ne video yatandise ddo fuluma nga liri puzzle yabaza Bebe Cool okubanga ye muntu akyasoose okumuwa ku ssente bilioni 4 baatandeza awamu omulundi gumu okyabeerawo ate gwe n'ovaayo n'ogamba nti nno omukubi gye yazijja gwobenga gwaliyo kiba kibi nnyo. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeka obulungi dining efumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakommodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. The CEO Beauty by Cassandra tulina habo wa buli kika supplements ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa oyagala kusigala mu kala yo oyagala ku brighteningamu oyagala kwekuba mpiso emimwa gyo gyasirira tulina pink lips n'amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo oyagala kugejja oba kukogga tulina bedroom product nako gels sabuni ya yerusa osobola tukubirako 0708 76 32 11 nga tusangibwa Mperere ku Gayaza Road. Nze lujja banyabo ne basebo abatulaba okwetula ensi yonna tukomyewo ne Bukenya Media wano kusula motors batunda emmotoka empya n'enkadde naye enkadde ntono kumpya ate n'enkadde zendaba wano ziyimiridde emmotoka nga teri mu kigo emmotoka nga ingini ekyasaza twalongoserezaamu ddala bika byonna emmotoka bwezi wano kusula motozi aye tulina branch 2 eri waggulu ku Prayer Palace awo n'oyingirako munda awo ng'oyingire Makindye Prayer Palace n'oyambukamu waggulu ekikubo ekiddako awo abayitangawo ku Bannamasaka awo munda kati abayitawo kusula motors waliyo branch kati ate neno kasangwawo eno yaffe nze siva ku eno kwe siva nange eno baaba nagikwata eno kwe siva waliwo ne bangamba nti omugagga agenze kweri ne ngamba nedda nzali nsanga wano kweno so mujje mugule emmotoka Bukenya obulamu bugamba ki? Alhamdulillah obulamu si bubi tutambula mpola mpola weeyagala sina buzibu akasente mufuna tukola era ng'era nsanze ku mulimu wano otunde emmotoka n'ofuna yakasente ate gwe mulimu gwange omukulu kuba ne capital wamufuna emmotoka piisi mbuziwezi gavumenti yeebale amiina kukola mu mulimu gwadde gaiti gavumenti sente zoguzemu emmotoka ate wazijjawo wetaba gavumenti Bukenya abantu era mbankola omanyi toba natunda ku byewaffe nga watunda ebijja nga nenyinawe nasesetula oluwanyi nojja mu bufunze ntunda mmotoka ndi musuubuzi wa mmotoka nkolera kusula motors mu bufunze zikola amagoba nti n'oyongera ali nze nyina likodi bwe nkola omulimu ne mala emyaka 2 nga seeyongerako nga nguvaako ate sinza kubeera ku mulimu okubanga nyina ebirooto byange bigazimukko buli wenkola omulimu ojja ogubala buli wenkola omulimu ndaba nga sikola magoba
nenge kyusamu nesikola magoba myaka 2 mba ntayise okunoonya omulimu omulala ng'oguvaako nekati guno omulimu gwetaaga magezi beera mubazi ojja mmalako gwetaaga magezi oba tobala omukisa mutono nakolako vidiyo abamu ne banvuma omukisa gukuyamba kufuna ssente naye amagezi ge gakuyamba okukuuma ssente kyava bagamba teri mugagga musiru kivaawo omukisa gukuyamba okuzifuna kati wobeera omusiru wobeera ng'olina omukisa n'ofuna ssente ezenkana weera sobola okuggwako bw'olya nti gulya zikwatako omukisa togwetaaga nnyo wetaaga magezi wamala ofuna ssente omukisa togwetaaga nnyo naye nti waliwo abagagga benda banzenga mulo nga mulabira ddala omanyi kijja buli kanga avumya abagagga naye oliwo gw'olaba nga aziina ebyaddala naye nga woolaba engeri gya wano ng'ali gye muli nga tebiggwa abamugezi ng'oyinza okulowooza nti tebiggwa naye abamugezi kati olaba omwala ogwa hamu gwe yazimbye togaba ffenna twali tetugulabawo niyo gamba okufuna idea eyo nti guno omwala kangufuulemu ssente guba mukisa gaba magezi kuba naffe abamu twagukayanira gusigale nga we gwali wakitegedde njiraba bulungi kati ssente magezi wagula na iPhone ate 17 era hamu yagingulira Bukenya nga amaanyi mangi mu kintu kino kyali bubi nnyo nga wekisuula obulamu bwakyuka munansonyiwa nabadde nsazeewo buli sho gye ntandika nsooka kubuuza ku kasuku olina omumanya omugaggawo nze olwaleero oyogedde ku kasuku yekka essaawa eno kanjogere ku ng'obuuza ku kasuku kasuku oli otya taata obulamu bugamba ki nze sho nasazeewo zitandika nga mbuuza kasuku oli otya wasuze bulungi andi kati yalina omupiira guli mu ngalo ze okuleka nga tokkiriza naye bw'obanga oli muntu akkiriza ng'olabira wala alina omupiira guli mu ngalo za asobola okugamba nti n'omupiira kangu abyemu gumansukireko abalala oba kagukome mu gurupu entonotono nga bwe yabadde agambye n'amenya n'abagenda okutandika okusooka oziryako lwaki ekyo ekintu kyabakubye wala ekyokumenya kisobola batakuba wala nga abagenzi eri gye babaweeredde ate bwe mugenda kubeera ewasemba buli muntu aba n'abalwana bwe kiri ate kati yayogedde abasajja abalwana ne kasuku bebo be yagenda nabo ogwasooka n'ogwokubiri be babalwanyi bano bakyalire oyagala kumenya mu balwanyi gya Museveni bona yagenda nabo mu nsiko waliwo abasigaleyo kati abo mikwano gya kasuku si balwanyi gwe ejje omusajja yamenyezza basajja be abakuba emmundu ye bakkiririzaamu yayogedde kuba n'abaakajja ne bali ab'emyaka 15 mufunze yabayise bakuba emmundu naye nga bagenda okuba mikwano gye bano nga walaba Museveni yagenda n'abintu 27 mu nsiko nga babeerawo bakyali bato abaasigalayo mu nsiko si mu nsiko abatajja abatagenda mu nsiko naye nga baasigala eno ku ground ng'abamu baazala wa n'okuzalawa nzi tagenda mu nsiko ngende nfiireeyo ate ye bagenda otandika okuwa aleke abalwanyi bano babaddewo anti beeno tebagenda ku fulonti yeeri okugende otwagenda ekololo n'eriyo gye twagendewa ekisozi naye tekyo kyabadde kikiyitagisa era kwogera ng'omukulembeze otandise olaba omukulembeze mukamwa omukulembeze musaamu ekitiibwa naye waliwo ensobi ezimu zetulaba kubanga ati nze nakyogedde dda kasuku essaawa zino ng'omukulembeze ng'otufulontinzeeyo ng'omukulembeze alina okuba nga yakubye edda miitingi y'abantu bonna ba content creator abaali ewa muzeeyi essaawa zino miitingi erina okuba nga yawedde nadda nti bannange mwawulidde sajja yagambye mwetegese mutya naye nze mbadde ngamba tukole bwe tuti muteesa mutya tugenda kukola tutya okuggyayo ssente ziri kubanga Museveni si musiru Bukenya meeting ziba tezikedde kati oli yagambye ssente nzibawadde bilioni 5 n'agamba olina appointment nga tonna bafuna appointment mu wiiki emu olina okugenda nga weepakeginze bulungi nga tagenda kubuusabuusa n'omulundi n'ogumu naye mufo kyokkola meeting ate ye yasalise gamba nti agenda sooka kuwa bafuutu soja be which is okay nino meeting girowoozeeko otuuze abantu bonna abaaliyo abantu bategeera association gyoyogerako yefaanana etya sako gye wayogerako bani abagikulira yalondebwawa otubulire oba yegenda okuba enkulu n'abalala batandika okwekutulamu te ba tiktoka bafune sako eyaabwe
Katusumbuka kende. Wakakubye. Nti toka bufune sake yammwe. Bayitibwa bufune yammwe bibye twagala okuwulirako. Ogende w'omusabba ng'ekintu ekipakajinze bulungi. Ng'era weewale nnyo n'amaloboozi agagenda okuvaayo agawakanya ekintu kyo nga babawo baatandise dda. Bana yabawo yasumuludde. Waliwo omuvubuka ow'embalala yasumuludde dda. Ebyo gogenda funa ssente byewale kubanga tebiriiwo nga buli muntu mumativu n'erayini gye mulimu. Naye Mukanya eriyo omuntu alimatira ku kintu ekirimu ssente. Ekyabaganya okumatira kiri kimu. Kwe kugamba Museveni kwe kubuuza. Mwetegese. Taata twetegese ne ssako weeri. Omuntu n'atunula ku munne nga teri agimanyi. Fayini ssako yabadde weeri. Weeri. Ninga abantu tebagimanyi. Kati lwaki bammemba tebagimanyi? Simple. Ate oyinza obba toli mmemba. Ate kati ababaddewo bonna be bammemba. Bali abagenze mu meeting. Be bammemba teriyo balala. Ate ffe abataagenze mu meeting. Kati mmwe ate nga tuli ba content creator. Bye tugamba muno kati meeting etuula gy'oyita yita abaaliyo n'abataaliyo. Kubanga Museveni waba agaba mukulembeze wa ggwanga tagenda kulira ba NRM bokka. Bwagamba nti njala kuwa ba content creator tagenda gamba nti nomwe ba NRM bokka era tanaba na kyogerako. Tubula bwe yali awa abayimbi yawa bayimbi ba mu Uganda kati bulalu bwa Bobi Wine butagenda kufuna ku ssente bo banena Rose bagenda bazifuna bakingisa ha bazifuna ntowayiriza bazifuna Kenzo yangamba ayina ne signature nga saha sayini basayininga saha ne Rose bafuna ensimbi bazifuna kubanga bali affiliated ku chief bayino zifuna abamu baganyiddwa mu kintu kino ekya president okuempoweringa abantu palasu bonna bazifuna era emikono gye giri ku federation kati president tagamba Kenzo nti no sente ezo ziwe bagundi bokka ba NRM bokka wabula Kenzo yalina okukozesa omutwe gwe agambe nti sinza tekuddiza kuwa muntu akera ku makya n'avuma Museveni kubanga gye tujja ssente anagamba atuwaza ku sponsoringa ate kuwa bavumi so kati n'ekasuku kyalina okukola naye ze ekingumya kiri tewali yatidde zagiddeko ekigambo bloggers tewali yatidde content creators tewali yatidde kimutya tewali yatidde wabula twogera tulina kukola tutya sente z'okuvayo kubanga era ziyinza olemerayo eri bwogano ukasa mutandika entalo ezo olinakola video olinakola nga Museveni agamba katuzuwa abeetegese kitegeeza mwe temwetegese ngagamba abalimi b'egindi nga bananga association nga tebadde nnungi bitooke byebigwa nga yeeteekateeka ng'olabira ddala beeronda kati ssako amateeka ga ssako bwe tugamba nti tukola ssako y'abamawulire tulina okutuula ne mulonda ssako ne mugamba ono ye mukulembeze waffe ono ye vice chairman nti ono ye ono officer akakiiko akaloni nga kuliko abantu nga bana ono ye mwogezi nga mmwe mulonze mmwe mwennyini mmwe mweronze yensonga lwaki Meja Emma Kuteesa ne General Damulira Museveni yabateeka mu ghetto ng'abantu bali mu kubba bubbi ssente za ssako ne balondesa obukiiko nga weebali nga teri mu byaggulira ne babeerawo nga era twatambulanga nga Meja Emma alondesa abantu ssako zonna eziggwayo bulungi naga kati mugende mugiwandiise kitegeeza nti temusobola kwebba olw'ensonga kubeerako basignatories ab'enjawulo naye ekyenjawulo ekiriwo association weeri tumfulaka ntamira yajogirako yeriwo yonna gibogera Uganda Bloggers Association kati awo waliwo firimu awo nawo kati ate firimu ki kubanga association eyo ngirimu munda ddala eri ey'omugenzi yaisi yayogerako gye bagamba Frank Atambi yagambye bagikubyeko kati kitegeeza bagibbye eri ni play mu njogera ennyangu babbye association yaffe Mukenya ebigambo ebifaanako ng'ebyo sigenda bikkiriza olwaleero nze nkyalina okwegula birinako bwino mu bufunze babbye Uganda Bloggers Association isima omuntu yali president mirembe era twamulondera Ntinda era naliko kubamulonda fa abamu abali ku mwanjo mu nsonga ez'okubeezawo association eyo era obukulembeze obwali obwa association eyo kwaliko Ismail Chulinga president Duke Mwesigwa nga secretary general kwaliko vice president Kaye Wisdom kwaliko vice president ow'omu diaspora Alita Kaggwa
nekubeerako Tamale Junior, nekubeerako Ashanabu Singa wa Women's League. Ffenna nga tuli ku kakiiko ako. Ogwo omukolo gwe gwaliko Mami Franka Gashumba. Mukugula waawo. Mukugulawo wa. Gye mwali. Awali kugulawo office. Wali kugulawo office. Ata wali kugulawo office. Nga akakiiko kaggwa dda. Nga twagenda dda ne wa ono wa Kampala University bamuyitaani ono. Wa university ne gibagiteko Bali Black. Aliwa. Eno Victoria. Muganga Victoria University. Victoria University. N'atuwa ne sponsorship z'abantu 10 basale. Babloga basome. Babloga basomera bamu baddayo ne basoma. Nze nagamba siddamu kusoma kintu kati gwe nga member wa Uganda Bloggers Association. Buzibu ky'okubanga olwaliro bagijjeeko enfuufu ekomyewo eno. Baba bagibbye bubbi. Tebagijjeeko nfuufu. Kitegeeza nti Secretary General ku kakiiko akapya kubanga ndebeko ku posta nga ye kwali. Ne bateekako abalala. Ne bawa Kasuku nga president. Gwenzikiririzaamu. Ne bawa Ntambi. Nga spokesperson. Ne Zubeda mukkiririzaamu. Zubeda vice president. Bonna. Ne bawa ni buli aliko mukkiririzaamu. Ne Shalom wali. Bonna bakkiririzaamu. Bonna nga akakiiko akapya akakkiririzaamu. Kati wandikakkiririzaamu mu association eyammwe eyo. Wandibawuguzizza eyammwe y'amawulire. Gye mwandigeze n'obateekako ne bakufugira eyo n'esse yaffe. Uganda Journalists Association. Eyo yaffe tugiinako obukakafu. Ni mu WhatsApp group mwe tuli ffenna mwe tuli. Oluvannyuma lwa mugenzi Ichuli waafa wayitayo ebbanga lya myezi ng'ebiri. N'obawo omuvubuka bamuyita Yugaman abeera ku Twitter ne ku TikTok abeerako. Oba omumanyi Yugaman. Mpulira. N'agamba bannange twandikoze kati okulonda okupya. Tulonda omukulembeze omupya kubanga omukulembeze waffe akoze eki? Afudde. Duke Mwesigwa n'akiwakanya nnyo era n'amuyombesa nnyo. Era baavaawo bubi ku WhatsApp group okwo. Nti olina biweenoonyeza, oli yakafa, olulunkana mu byakulonda. N'oli n'agamba oli wadde afudde, tulina association erina okugenda mu maaso. Nga olaba Ayatullah we yafudde ne bateekerawo obuki omulala. Okugenda maaso olina okulondera, oteeza gamba nti olwokuba Ayatullah yafudde, tujja kulonda muntu mulala agenda amudabire simwe tugira tulindako ennaku 40. Ne bayomba nnyo ne beerangira ebisongovu mu WhatsApp group. Tugamba waayi katulinde ekiddako. Twageza okuwulira association eyaffe ng'erimu balala bagitutte nga n'abalala bagitutte mulimu n'abannuupu. Niyo okuba bandala naye tujogeddwa. Kati gwo Audit Association gy'omanyi nti ebaddewo nga bagamba banyange tulonda obukulembeze n'okirinnyako ekigere gwe n'ogaana ate gwe n'ofuna abantu abalala n'otandika ne mwewa obukulembeze ne mugifulumya ng'era kubanga yeyina ebiwandiiko ebiraga nti ne registered buli kimu ekirina. Kale ffe tetubimanyi, tetulina kye tubimanyi nako. Tetulina kye tukimanyi nako. Buli muntu alaba kipya nti association yabbulukukiddemu ate kiri. Ekyo kyabadde kyangu nnyo. Tuyite meeting niwokola online meeting ne twogerera ku WhatsApp okwo nogamba bannange kati waliwo ekirala kyekino ne bana ababaddewo ne batandika ne bafunako nabo ku bifo nigwo dirotera abantu abatalina mu WhatsApp group be batutte kitegeeza babbye association bagende babbe bakozeseza association ey'entuuyo zaffe bo bagende bakole ki. Naye nawulidde Ntambi agamba association erina ba members. Kitegeeza wobeera member okyali member. Ate kibiina kye tukimanyiko twalonze abo akakiiko kabaddewa akalangirira nga luli we twakola bannange abantu mujje beesimbewo ono neesimbawo n'ono neyeesimbawo ne tulondako ono. Ogamba Isima yali dictator nti yagamba bugambe nze president yakuba campaign n'awangula Kaye Wisdom n'ani omulala baali basatu n'awangula ye democracy. Kati oba dictatorship n'obubbi obuli awo. Ku bakulembeze abakadde aba Uganda Bloggers Association ne bana abapya oba baani abakyaliwo? N'abakadde we bali. Ne bana aba Wisdom Kaye yagenda. Omugenzi jjajja Ichuli taliiwo. Yafa. Ani awo? Tulita kagwa waali. Erita kagwa waali. Ngera ng'akulira bablogger beebweru. Tamale Junior waali. Ashanabuso wa Women's League waali. Ye Ashiba Kato yalina kifo ki? Yesimbawo ne Isima. Yali agacha president.
bali basatu Kaye Wisdom Ashibagato ne Isima n'awangula kati ekituluma ngaffe tetuna kye twagala mbuno ba tuli mu kotogera nyate kuba tuyisa mu maaso na kutufuula abaana bato na kutufuula basiru tuyinza kudira association yaliwo nga twagamba tudde mutwe tulone n'ogamba nti nobirinnyako ejjinja esaazi no tulaba bashamu mu mayanja nga be baliwo ya vice president nga mwatudde kakundi kamwe netandika kwegabira ninga ne WhatsApp group weri netwali communication era Musoga yafuna akagundi ako ka poster nakateka mu WhatsApp group nagamba bannange bino bituufu Duku nagamba nti noonyereza nnyo ojja kukimanya ekituufu nage ko Musoga nakubira ntambi kubanga naye kwali kakiiko akaliwa ako kinyini akalonde Musoga nakubira ntambi Musoga ne member ntambi emwogezi ntambi namugamba yeyo WhatsApp group gundi ya association ya Isima ne kakati kwengena kwogera ne Duku mwesigwa akuteekeko ku board nienda kuogera ne Duku akuteekeko kitegeza ntambi yatutegerera which is okay nze nakugwe kuuza tekiri okay mutima gwange mu mativu eriyo yenna ali kati gwe weegula ofune ku ttooke niye tomanyi buno obubbi obuli awo era ettooke oyinza obutalifuna ntongamba kigambo ekyo buke ekyo kyokka kye kisooka okukulaga obubbi obuliwo ndi musoose kubba association we mubba association kitegeeza leku ssente tomanyi basigiri toli bebaani tomanyi bikibe bateeseza nga bagifoomingawo nga bagibba sigifoomingawo ninga omuzibu ali ogwo Duku mwesigwa ye problem era yayinza notubuulira ebintu ebyali mu office gye batuwa byagendawa Madamu Sebugwawo wa ICT yatuwa computer 11 zali zisukane 11 omukulu owa Throne Music bamuyitani omusajja oyo akola simu yali mungi wala Kateria ne Kandu yali manager wa Kateria ne Kandu n'atuwa furniture yenene yali mu office waliwo omulala mwerabidde ye yatuwa TV n'atuweerako ne DSTV pazi office yaliwa yali Bukoto rent n'ababula ebintu ne mbiterekawa ne bibbibwa ne bibula kale ebintu ne bibula ibebo katugenda bikomyawo oyina bukakafu nga tuyina president oyina bukakafu president tumina ko buzibu ne problem yaffe tutegeddeko ye problem yaffe tutegeddeko mweronze mutya siga bakoze association empya ne bagiregisteringa tetugiyina ko buzibu twandi begayiride bananga nafika tujje tujoininge niye mukola mu association yaffe je twalwanirira ate mwe ne mutugoba ne muteekawo be mwagala mutuukirize ebyammwe tebanda kugoba Bukenya tuli bagobe bajjo linde ekigambo okuva wa president twawuliriza omwogezi tuli bagobe bajjo kibiina katulinde ekigambo okuva wa president tuli bagobe bajjo katato omuntu era bolugamba bawa lugambo babadde bakisirikidde nga bagala kyabikira eri Frank Ntambi yabyogedde anti omwogezi w'ekibiina association weri yeri ey'omugenzi ekyuli tugamba Katonda wange ey'omugenzi ekyuli eyo njiyinamu omukono kubanga nze nategeka n'emipiira gya ekyuli egy'okuweza omwaka ye UG extra yaddawa era twagitegeka babiri kubanga UG extra yampa ne idea eyo nendyoka ngitambuza nze nenyamba kufuna ba sponsor association y'omugenzi Ichuli oba eyaba bloggers yali etwala ba tiktokers ba youtuber bonna ba Facebook biki bonna ba TikTok ali taliwe biserere bali ku Facebook na YouTube nga buli omuntu na blogging asobola content creator asobola kwogera ebintu nebigenda bona balimu omuli n'abawandiisi bonna kitegeeza ba TikTok aba Jempola bona bali balina okubeera mu kubanga naye social media tolina kugamba nti Jempola yali egatta buli omu yali egatta bonna era yali enkulu mu Uganda Bloggers Association nga nkulu nnyo era agikulira top kubanga tewali yali asinga Isima ku blogging nga n'oba ofo otya
bwe toyinza mumusobola. Ngira wetabuusabuusa Kasukutudde. Kasukutu tumuyinako buzibu nakulembera nekyokulembedde kikyo kukyagala okulembera kikyo osanze oli azimbye omuzikiri gwo olwokuba nze mmanyi nnyo okusaazisa negati nze yimaamu waamu. Wano wetugenda opimira abakulembeze oba tebanyiiga mangu kubanga Bukenya. Kasuku simuyinako buzibu. Bukenya kyotukola. Kasuku simuyinako buzibu. Naye kye mwakoze gwe mulaba kituufu. Okugamba ndino kati association yeno tugiwambye ne mwewe ebifo ng'abaagitandikawo bonna mubasudde ebbali tekuli amanyina kigenda mu maaso olwokuba twagikwasa omuntu omubbi kubanga Duke Mwesigwa yali secretary general nga yalina buli kiwandiiko kubanga yali ategeka buli kimu yategeka n'okulonda yalinga akulira n'akakiiko k'ebyokulonda oyo secretary general kubanga yabanga ne time gabakuba campaign buli kimu. Era bwe yagamba muno teri kuddamu kulonda mugira mulindako oli akafa era teri wali yaddamu yugamanira bamusirisa kubanga yali alina interest okubeera ki president paka ekiseera ekituufu ekituuse era kyekino so twogera 5 billion buli wenzi wuli anti 5 billion mba nyina essuubi ly'amaanyi essuubi lyo libeeremu naye libeeremu kitono wakubiddwako ku ssimu Tujja tukoze tutya kati gugamba otandi nno ekyo valaba buli program gyotandika otandika na kutumira abantu tekikakatako kutumira abantu oba oli content creator kusendezo boyino okufunako nuwoba wa nupu kasoba katuvuma government kubanga Museveni akolera banna Uganda bonna kasoba ng'oli content creator kikakatako njagala nnyo bbuuza naye byogamba muno obuuza kuba kulembeze Frank Atambi ogamba otya tegezagala kwet Shalom, how are you? Ulira bali luddawa nga tulwana. Bali luddawa. Nga tulwana nga tukube mmundu. Gobuuza oba nze mbuuza. Abo kati abakulu be balonzenga abakulu bali luddawa. Nga tukube mmundu. Tutota ndiko kublogigira ku Facebook. Tukitokeze buzibu tukati. Feba blogger about kasangwawo. Ngera fe abanalizing ensonga. Yafe bebuuzaako. Buli omu abeere wamu n'okukkiriza ekintu kigenda kuggwa. Ekyo kirina okuggwa. Naye mu byonna bannaye temulwanisa ssente obutavaayo. Ssente zirina okuvaayo. Siwe kiri? Zirina ovaayo naye tutereeze. Era nze njagala kubanga bw'ata stopping entalo obwemululu bw'abantu obwo ssente ziyinza obutavaayo. Ye Museveni ajja kuwa abeetegese atagamba mmwe bakyalwana kazi bamakanika ba Uganda Mechanics Association njagala zijje mbabloga nga bwe kyabadde era nze sijja kuwulira bubi. In fact nze sijja kuwulira bubi nga bloga alinnyerevo ng'agirinyisizza abantu gwe kati oli mu kweyagaliza kati nkutegedde abeera sindaba kukutegeera oli mu kweyagaliza naye nga tomanyi toyinza oviiramu awo kubanga n'emikwano gye baleka ene gitagenda ku front nagyo toliimu nyina essuubi ssente ezo ndowooza nze ng'ataalwana wenfunako $2,000,000 tewaba wabi. Ate ssente za sako zirina amateeka gaazo. Ssente ezo zigenda mu sako si za kutwala binafusi za kwewola. Musobola ofuna obuwumbi 5 ne basooka ne bawolako akawumbi kamu. Gwe w'okomyawo nga odi erinnya bw'otakomyawo amateeka gakukwata obbye ssente za sako bamubbi kooti n'olina n'okusayininga empapula z'abaloya buli kimu. So si abantu temulowooza nti mugenda kukwakula bukwakkuzi mutwale kasaba nga azitadde mu sako kyova olaba ebintu ebyo bano ba Major Emmanuel General Damulira babadde nga bagenda mu ghetto ne basomesa abantu nti mulonde abantu bemwesiga basigini toliziga tebakwatagana nnyo sikakundiga kabakwatagana nnyo mugoloze ndi mugenda kubba bubbi atazizza oyo aba agenda mu kooti banga twesobola gamba nti no ogenda kuwola omuntu $1,000,000 nga tomanyi nnyingi zaayo alina sookera mu 2 bw'azizza obulungi mu kiseera ekituufu ng'alinnya odi nga bagamba kawundi tugenda kuwa 3
bwe kityo kiba sente za sako siza kutwala butwazi mbogendo simeyo wasema omukazi byobadde ngambye wa ogenda kwasa omukazi owoku ngera madenda kuwasa lwakwa nategedde embuza mirundi ebiri ez'okugaba abantu okutematema neza sako naye tubalina babyogerako ebyo pozi nga meeting nga yafulumye nga ntambi biba byogedde nze mbijja ku source ku ntambi mbijja ku source and kwani gwe saga mutyeto ojja subwa omugabo so muzo okutematema nze ngatalwa na singa nfuna ya 2 ne muzo okwewola ne nfuna ya 2 ze miliyoni 4 ngobula mbugenda mu maaso kuzo okugaba nga mpasaako omukazi kuzina ez'okwewola nga nkola business oba nange nzija mu motoka wano ewasula moto nga nange nzira nga tutandika obusuubuzi ngobula mbugenda mu maaso kakati liri puzzle waliwo abamunenya ekyokuba nti yaviiriddeyo Bebekulu ne Kenzo mu maaso ga president gwe mbere wagirabye otya naddala gwe yabadde ku ground ne puzzle yayinza okuba nga alaba yakoze bulungi ne kufa abadde bamanyi background size nenkolaga naye ne Kenzo ne Bebekulu twabedde ddala omuntu munnanfuuzi yakoze obubi omuntu munnanfuusi ow'enkwe kubanga bano abantu abadde bakukwatako nga ne video yatandise dda ofuluma nga liri puzzle yabaza Bebekulu okubanga ye muntu akyasoose okumuwa ku ssente miliyoni 4 baatandezaawamu omulundi gumu okyabeerawo ate gwe n'ovaayo n'ogamba nti nno omukubi gye yazijja gwobenga gwaliyo kiba kibi nnyo wadde yabadde ayogera mazima twali mazima ge yabadde ayogera lipazo yasoose n'ayogera ensonga ze n'akuba olusekerwe n'alagamu ku malongo w'e Masaka byonna n'abikola President Museveni n'abigumira ne Janet n'aseka ne Mama Janet n'aseka n'okuseka n'akuba olusekerwe n'agamba nze njagala ekintu kimu ssente obwavu bunnumye nkubye kampeyini zo n'amuteeramu n'akayimba taata we yafa nazze n'akayimba nga nkakubye n'akateekeramu ne President n'akola ati n'omugenzi yamutwalidde mu taata we yafa mwavu yalinga mu kwegatta nga mulwana ye yali mu kwegatta kati omukulembeze amaze omukonvisinga ogenda kufuna ssente akuwadde appointment ya kintu kimufuna ssente toli kikwetagisa kukonjera balala ate nga nabo bakuyambako Kenzo yamuyambako Bebekulu yabadde mukama we mu campaign ate ngene kakati akyamubanja lipa ye yamutumye ne gundi ne ono okusala amakididi be batumye liri paza aweeyo bali teri yamutumye bo tebakifunyemu teri yamutumye ba Grace Can tewawudde nga abakoonako wali yabakonyeko mu live ze ndowooza nabo beeyogerere ku federation teri gwe bagobayo teri gwe bagobayo olina okugenda ku federation osabe njagala ogambe nti nagenda ku federation nensaba akasente kasako ne bakanyima ng'oli mutuufu oyogera nedi paza abasajja bamubeereddewo Bebekulu amuwadde ssente azimbye n'ennyumba okyabanja neyeza campaign kati essaawa zino Bebekulu wanamala okugya ssente z'abasajja kubanga bali muyimbi abangi nga liri paza agenda atega ekibato era aba alina omusasula kuba yakola kyokka nga ate ali mu kupama mu bizinesi ye nti twamala okukola campaign twakubanga amasimu nga tebakwata nakukwata naye liri paza omutuufu ani gwasinga ottagetinga mu kino Kenzo oba Bebekulu bonna yabakubidde wamu era simanyi ensonga lwaki yazeeyo ogwokubiri kubanga ekyo yagenza obyogera olwedi amaze otutuula musabba n'abuuza ne lwaki abayimbi bano tebakwatagana bannange yayimuse buyimusi naga muzeeyi bakubba muzeeyi bakubba kuba kugempulira nti muzeeyi yabbiddwa nnyo naye sitera kulaba avaayo kuwasanguza abo abamubbye era bwe kiri anti bali bantu be abayinako ebirungi n'ebibi ng'ogamba nti Bebekulu akubba ne Kenzo akubba abo abasajja babiri toyinza bakyaya Museveni balina kye bamugattako kisooka balina influence balina abantu omu mwana wa minisita omulala mwana wa mulwanyi balina abantu abagoberezi ku campaign lolo yaabwe teri atagiraba Bebekulu okuleeta abayimbi babeesebeese abantu babebe okubeera kuva ku saa 2 paka 10 Museveni watuukira eyo lolo y'amaanyi kubanga yaleeta idea eyo Kenzo ekintu kyakola nga ekya Yellow Festival okwaniriza nga president buli fo kyagendamu teri yali akikoze kati kigeza Museveni ebyo ne lolo zonna yaziraba n'amanya nti bano bantu bange niwe baba babbi alina kutereeza nitayiza bagoba kati gwe okujja okuba ku benziro kitegeeza osobola okukola bali be bakola kitasoboka kubanga ebigendererwa bye tubyebuuza paka kati ki omukulembeze yakuwadde
appointment nagamba ojja kujja nakukwasa omuntu gwogenda okuyitamu okujja ekikuzaayo okubeba nno kiki gwe fa ku lubuto lwo genda obyeyo ku byeyo nawe otereza obulamu byasoose okwogerako kiragala tereza bulamu n'ekyokugamba nti bakusasira wabatereza obulamu bakamiliyoni nange ntereza obulamu bwange abaana bali eri wabatereza balina ssente wabawa ssente era eba okuba bakusasira kati kusasira waddayo bagamba ono alina bubwezi mululu ku pazo yatugamba nti eri oli bulungi ate kati okomyewo okukola ki ninga yerabidde nti nekusasira akyabanja so katukize nti eno ddiiru buli omu afuna omukisa eri nyanja genda oseneko kyosenyeeko genda weetereeza ozikozese bulungi abasajja abo sente ze bakuwa gwe fuba okulaba ng'ozikozesa bulungi wejje ku level emu odde ku ndala ensonga lwaki abantu bafa nnyo mu kusabiriza n'agenda ewa ssale n'amuwa $5,000,000 n'agenda n'aggala ebbaala kifo ky'ozinvestinga abantu awatuufu wayita emyezi 2 n'addayo ewa ssale bw'amumma n'amuvuma wazikozesa bubi singa wazikozesa bulungi ezo ssente zisobola okufuuka essente kubanga wafuna omukisa mukisa gwaliwo n'ofuna ssente amagezi tewalina kyenagambye mu ntandikwa omukisa weetaagako 5%. Buli muntu alina omukisa mu nsi muno buli omu yazaalibwa n'omukisa bamamba baffe abato bagupamamu gye tukolera ku mirimu ne bagulinnyamu abasimu basenga baffe ninga buli muntu yazaalibwa n'omukisa ninga wabanga omukisa gukuyamba kufuna ssente amagezi ne gakutwala wa oli omu kubagamba naawe nti liri pazo yayokyezza nnyo omuntu eyali akuyambyeko mu bulamu bw'ensi eno muwe ekitiibwa kuba nalabye Kenzo agamba nti yamuyambanga n'ebyenda wano bwe byafunira obuzibu omuntu nze respecting omuntu eyali annyambyeko kubanga talina bwakuyita olina kwata $5,000,000 nazikuwa ku z'obwere nagamba nti liri pazo sente zizino n'okola ne video call ng'oli ne mukyalawo ng'agenda kuzaala n'ennyumba n'ogitandikako n'edduka ku sipiidi gwe n'oddako ate n'omukuba nga yakuyambako kuba mu kaseera kano liri pazo obulamu bukyuse mukana akaseera wano n'okugenda obugenzi ku campaign yali Kenzo na Bebe Cool okugenda obugenzi ku campaign bangi abaagala ogendako tebalinnyayo Bebe mbu ye yamutwala Kenzo yasooka omutwala nze nkugambe nali Unstoppable yajja luvannyuma pozi nga Kenzo Bebe pozi nga yamutwala Luweero mwange Luweero Bebe Cool yali asasula abayimbi e Luweero ne Kenzo namuwulidde agamba nti wadde Bebe ye yamuleeta mu campaign naye zaabadde amusuza nga mumuliisa nga mumubeezaawo ng'awangala nnyo anti batambula batyo bw'ajja ewa Kenzo n'ayogerera bubi Bebe Kenzo naye namwayo n'addayo ewa Bebe n'amwaga ava ewa Kenzo balya mu lulimi namuluzise abadde munnamawulire bwati bwabadde abo bana liri pazo sibula abantu naye naze mwagaliza birungi byere liri pazo Tamale Junior of course buli mwagamba yakoze bulungi yagobye babu Kenya media mu kintu abakadde n'akkiriza abavubuka bakikwatemu ndoza Bukenya kyota yasabye busabi Tamale yayogedde bulungi yabuze ekibuuzo ekirungi ng'asaba mukulembeze oluvannyuma naye ne yeerowoozaako ng'omuntu nange kuva tata wange weyafa wagala appointment nagamba ngikuwadde ekitali kibi simple omaze ofuna ky'oyagala kyekirala fumba mutwe mukulembeze we musisika Nakasero biki byengeno mukonvinsinga awo amagezi we gajjira omukisa ebyago byawedde era Junior kati waali kati yetaaga amagezi omukisa gw'amaze omutuuseewo omukulembeze kati alina kukozesa amagezi mapeesa kigennyina okunyiga nkikube kyokka liri pazo siga kati kyaliko kale badde ne Bukenya media kusula moto nnyongero bategeeza nti mujje mugule emmotoka weeziri eza buli kika type yonna ezinywa amafuta n'ezitanywa amafuta osobola okubeera ng'ozifuna okusula motors ate nga ne Bukenya yakolamu ennaku zino naye asobola okukuguza emmotoka Bukenya bawe namba y'essimu tudduke enamba yange eri 0779 0779 21 esembya ya namwemu obeera ofunye Bukenya media ng'akutegeeza eby'emmotoka n'okwebuuzaako ndoza si kibi n'obuyaayo bwe tuwulira obwo nsimye obuyaayo nakola na Davidi abantu okugula emmotoka zebatasobola zebatasobola oli alina $15,000 n'ayagala agula eyana bakutute mu banka ogenzi bakusayinikiza by'otategedde weewoze we basika emmotoka abasajja ne basika emmotoka yaabwe n'obanyigira
ninga nabo business capital yene na mutwala muluke etundu milioni 4 tujisuula milioni 3.2 kati goleseko 15 kicho subira chokanga kubata sasulo lya gisika ku milioni 15 tofuna siente mpya nutambulira mu motoka y'omuli mukaka mubere serious nze rujja ne Bukenya tuddemu akuumi